Yes, tukomyewo nate era n'amawulire aganyuma agasesa ate agakaabya lunaku lwakubiri omwezi gutambuliriza Januari nnono kyeyeefudde tagenda kugwa nga twali tusuubira kuba bingi bye tulabye bingi ebikyatambula bingi ate ebikyajja. Mamelo Media yogi likinga sharinga subscribing commenting mwaka mpya tulabike nga tutambuza ekintu. Olunaku lwalendesa amawulire ga muyimbi veteran wa dancehall music owe Uganda. Omuyimbi gwe mumanyi bamuyita Anita the Diva era nga kigambibwa alina gye yabadde agenzeeyo. Omanyi abayimbi be Uganda tetuggwa kasoowulira nti nekintu kirimu ensi zeewalala. Kati yabaddeyo Nigeria alina gwe yaguddeko mbu yagenze mulaba gye byagweredde nga byempi bamugalidde mu apartment. Zize n'omukulu wane tugenda kwogerako ensonga tulabike nga tugenda mu maaso. Omukulu sawa mwize ku abantu abaliko ku Mamelo Media balamusizza amanya n'eddoboozi Comrade Chris. Yes, ensonga omukulu ampise tuzigayegayeemu. Kasavu kaki? Kanyama. Nga tugenda mu maaso. Nawadde ndi awo sinneebaka ekiro. Omanyi batuleetera emitimba omuzungu yakola amasimu. Ng'okyali kumuseereza. Nseereza ngwa ku vidiyo. Nga tolowooza tebamukubye. Bamukubye. Genda oba Abannayuganda twabaki kasita tuwulira nti no bampise jawonto kasi owulira nti no ono omuntu si wa mu Uganda wansi ndala ate zino ensi kati ezitutumuse kati nga owulira Nigeria buli avayo baba bakimanyi oyo serebu sita balina ssente balina ki kati nga Anita afuna gwe bakole kati nga omanyi ebya social media oyinza okuba ofunye omuntu ne mwagala mwetegeere mukwatagane iyi nga ayayaana ng'ayogera na muntu omuntu nga mugamba ojja kujja Nigeria tukole ki tusisinkane apartment gundi na gundi bwe tujja okwekola ki online bino bebesinkana online nga banyumya ebbanga liyitawo banyumya otyo ebbanga lituuka agenda kusisinkana muntu ate gwe bagamba okujja Nigeria mu apartment ng'agenda olutuukayo omusajja amugwako amwesooka ozze nti nzize ebyabadde ebyemiremere biba mu maanyi ng'omusajja ayagala byampaka baali bagenze ku business ya music kati awo sinnakitegeera bulungi kuba story nawulidde yali ye nga ye mukwogera okwe yagambye gwe yali ayogera naye omuntu yamuga kale nga onamanya nti nonze ni mukwano gwo nga we tubeera hano Mamelo Media ne Comrade Chris nti nkukubidde olikyali wano twesisinkanye online tunyumyemu netwala ate tukwatagane tufuukire ddala ba mikwano kati n'oŋŋamba ojja kujja tusisinkane kana eya ticket oli ye yateekamu nga obimanyi kati nga naye agenda mu mbeera bwetyo nga gwatuuka mu apartment omusajja nga musisinkana nga basooka banyumyamu awo nga obimanyi kati gye byagweredde omusajja ayagala byampaka ebyampaka bye biriwo okuyingira mu hoteero oba okuwujja ekiwojjolo nga tebeekuba ekyayambye Anita jjukira Anita alinga nga wonalaba banene abo bebayita bageto youth bakola ddajimu ayinamu kulyanyi nga beekuba gye byagwerere amugaliddeyo Anita bamugalirayo omusajja amusinza amaanyi era yabadde olaba vidiyo bubadde butambula nga ebifo bye bamukubyemu bye bino ebifo ebitalabika olijja bwaneeno mu joint wano nga mubibegabega wano munda zino embirizi face yo yagigadinze gino emikono zino joints bwezityo nga byebifo omusajja mwe yadda kuba ebifo ebitalabika nti oli waaba amulabye tasobola biraba nga bamugalira mu apartment ekyamuyaye ng'alina akasimu ng'atandika obulugunya akwata vidiyo ng'agiteekayo byebikwatako mujje mu ntaase ndi mu Nigeria apartments gundi ne gundi kati awo nze wenzirire mabbali era ekikuyisizza sooke twogereko ensonga olaba kitutwalawa okusooka Anita the Diva si mukwano gwange nnyo ali close naye namumiitingako omulundi gumu one on one ne tunyumyamukko she's a cool girl
ate nga bw'omwanjudde y'omu ku bakubye endongeno kabaka wa danso danso 00 Anita abo balegendi kayimba kali kalungi nnyo njagala okumusaasira Anita the Diva ekyamutuuseeko kyonna njagala okumusaasira but okusooka era nja kwongera okufuna details ezo mmanye enkolagana ye eyamutuusizza okulinnya okugenda eno yabadde etambulidde ku ki business music strictly oba just friendship nti jangu nkutwaleko ekyo kyakiri mu ngeri bbiri kati waba nga bamututte for business then omusajja yabadde mukyala naye baba bamututte friendship holiday biki relationship Anita yandibadde asooka neyeebuuza omuntu gwesinkana mumanyi nina details ze zonna ali credible byakola akola biki ng'ogyeko ekyokubeera nti omuntu omusanze online tusanga bascammers bangi online kati ayinza okuba ye yeegomba muwala nalaba ekiwala kitiribiita ate kiyimbi nagamba ono ekiwojjolo tekiwona kinakole kiki kirina empumuupu kati yo n'abeera eri n'akwata akasente ke era ekyalumya omusajja ndowooza bwe kiba nga tekyabadde kya bizinesi nga kyabadde kyebyo ebyagundi ebya bedroom bully kiteekwa okuba akasente kamulumye ke yamuteekamu akatiketi ate okutuukawo nga owuza palapase history w'abanigeria mu nsi yonna bazibu nnyo bantu bali radical balina enkwe ate bakujjukujju nnyo ekisusi ekyokulabirako ngenda kuzzayo abantu emabega katono nnyo ka flashback bategeere omunigeria yaani story ya Desire Luzindo ogijjukira omusajja gwe yafuna yali muki mu Nigeria omusajja oyo n'amulabisa to an extent nti n'ebifaananyi by'ennoodizi ze yaziteeka ku mitimbagano ensi yonna n'eziraba naye nga byali byakyama byakwesanyusa ndowooza wakati awo bafunamu obutakkaanya oba ng'alaba waliwo abalala abali ate ng'amutaddemu sente ki mpitirivu naga kati kankulabise naye nga ye yamala ofuna kyayagala ate n'amulabisa so abawala twegendereze leero kiyinza okuba kituuse ku Anita naye nga waliwo n'abalala ba victim already abaliyo bekyatuukako naye nga tebali mu kamera kino tukitegedde because ono omuyimbi kati wayinza okuba yabalala abali ate yavuddeyo neyeekubira omulanga n'agamba abaana bange balekeddaani singa sibakuba nakumaanyi omusajja abadde anzise ndowooza okiraba so tubeere beegendereza nkimanyi mwagala obulamu obwa luxury mwagala iPhone zimasaana mwagala obulamu obw'okuspendinga bantwaleko Dubai bankole bwe bati naye akutwala Dubai mwana wa nnyoko naye nga lwaki baba baagala ebyamangu ate kati ekyo nakyo olina osooka n'okirowooza kati kino tukijje ku level ya Anita yekka tukigaziiza ne tukiteeka ku ki baana bonna abobuwala baagadde nnyo ebintu ebyamangu ebintu ebyobwereere kale mugambe ye atambula akole ki ajje wanomanyi nti oli safe omale nga gwagenda n'ossalawo ekifo mumiitinga gwamanyi ki kyogenda okulya naye yeesalirawo naye bwakutwala eri aba ne apa andi kuba yaba amanyi ebisinga ebikwatagana yakututte mu hotel yagisasudde akutaddemu air ticket what do you expect ogenda kubuuzaku anti wo kojjaawo ogenza kulima bijja omusajja yabadde ayalabye amangu omusajja yabadde ayagala emmundu eseke eseke amangu agambye omukyala yalikodinze vidiyo nga wakuba omulanga si yayina evvoko olaba yavuddemu liri eddoboozi omanya kyabadde kulala so Anita tukusaasiddeko nnyo ekirungi nti weekubidde enduulu story neetuuka mangu ku bantu katusabe mukama amusaasire era abazira kisawa wali yagenzeeyo ndowooza n'amutaasa n'amugulirawo vidiyo gye nasembye olaba nga waliwo agenda amaze n'agera kuba eri gye yasoose yagitaddeyo kiro kati awo nga bukya waliwo endala ezeemu nga waliwo yagenzeeyo kuba omanyi era tuba tulina obuwummula kasanayo ebiri ngaaho kati ku makya nga ndaba so tuwogera okumugumya
agume buli kimu kiggwa kasaba amudduukiridde Yeah. agume naye era akatalekeka tulekere okwagala ebyamangu kale beera mu nsi yo naye era ne mu nsi yo mulimu abantu ababi bangi so eno Mamelo Media UG musigaleeko kyagenda mu maaso ebirungi bingi ate ebirungi biri mu maaso teweerabira kusubscribinga, kulikinga, kusharinga link n'okukomentinga omukulu. Yep.